Tewali kintu kyasinze kubonyaabonya muddugavu ng'obutafumitiriza. Omuddugavu akaaba lwa butafumitiriza ng'ate amaanyi gonna gatudde mu kufumitiriza. Katonda mu kuteekateeka ensi eno jjajjaffe Tonda yagitonda omulundi gumu era yagimaliriza omulundi gumu. Talina kye yakyusaamu era tewali kigenda kukyukamu. Buli omu yamuwa ennambiko gy'alina okumukowoolamu n'engeri gy'alina okumutenderezaamu. Era ogenda okulaba ng'Omuchina agoberera Buddha era ze nnambiko ze balambikibwa ewaabwe. N'olaba Omuyisirayiri ng'agoberera Yesu era y'omubaka waabwe gwe bagoberera. N'olaba Abawarabu nga bagoberera omubaka waabwe Nabbi Muhammadi era ennambiko ze yabalambika engeri gye balina okukowoolamu omutonzi waabwe era ze bagoberera. N'osanga Omujapaani naye ng'atyo alina baagoberera ababaka Katonda be yabawa. N'osanga Omuyindi ng'agoberera Lord Shiva, Krishna, kw'otadde abalala bonna engeri gye sitali muyindi sibamanyi. Naye ne bakulaga nti gwe omuddugavu olina kuyita Nabbi Muhammadi esswala yeetuuke. Ne bakulaga nti gwe Omuyisirayiri gwe bw'otayita Yesu ebyo togenda kubifuna. Ne lwaki omwana w'omuddugavu tafumiitiriza? Omuzunzi ye nakigwanyizi be bano abaana abakwata ebintu by'abazadde byonna byonna ne babyeddiza ne balaga abaana n'abazzukulu nti mmwe temwafuna, ffe taata yawaako ffe. Neddala kituufu Katonda asobola okukola ensobi eyo? Katonda gwe mmanyi ddala asobola okukola ensobi eyo? Katonda buli omu yamuwa ennambiko n'engobera gy'alina okumugobereramu n'ensinza gy'alina okumusinzaamu. Neffe abaana abaddugavu gye tukomye obutagoberera byaffe, gye tukomye okubiyita sitaani olwa bannakigwanyizi abaagala okutukuumira mu buddu, abaagala okusigala nga tubaweereza nga tubonaabona ku lwabwe. Gwe n'osigala ng'obonaabona ku lwa kibooko ze baakuba omubaka waabwe g'owazimukuba. Naye tulemeddwa okufumiitiriza, tulemeddwa okutuula awo ne tugamba neddala ddala kituufu Katonda teyatuwa. Katonda yatuwa n'olw'obutamanya n'olw'okubeerawo nga tuli babuyabuya n'olw'okuba nga tetwagala kumanya, y'ensonga lwaki tubonaabona. Gw'oli awo obonaabona lwakubanga toyagala kumanya, obonaabona lwakubanga toyagala kuwuliriza, y'ensonga lwaki obonaabona. Naye gye tulemye okwetereeza ne tuddayo ne tunonooza ennono yaffe ne tugamba ddala kituufu Katonda si bw'atyo bwe yakikola, ewaffe yakikola atya? Gye tukomye okugaana okunonooza nga tulowooza nti ewaffe tulina muyitira mu Nabbi Muhammadi, tulina kumuyitira mu Yesu, Bikira Mariya omwana wa Katonda, tusobole okwogera ne Katonda. Tuli mu kubonaabona lw'ebyo. Tuzuukuke abaana ba Nambi. Gye tulemye okugaana okufumiitiriza, gye tugenda okukoma nga tukaaba nga tugamba Mukama Katonda tujjukire, Mukama Katonda tusaba otukolere kino, Mukama Katonda twagala kyenji. Naye nga ggwe kennyini olemeddwa okukyukakyuka, olemeddwa okukyusa mu nneeyisaayo, olemeddwa okukyusa mu ngeri gye baakuferamu, mu ngeri gye baakubuzaabuzaamu. Tuzuukuke abaana ba Nambi. Dunda Namugereka yatugamba nga tuli mukoowoola era tuli musinzanga mu nnimi zaffe era mu buwangiro bwaffe. Neddala kituufu abaana ba Nambi bwe guli. Katonda yatugamba tumukowoole mu Luwarabu asobole okutwanukula. Katonda Oluganda alumanyi era yakuwa olulimi lwo ng'alumanyi. Era ayina ensonga lwaki yagamba ng'omuyite jjajjaffe kyetondeka kiwa mirembe Dunda Namugereka atudde mu bwasooka. N'agamba Omuwarabu nti gwe muyite Allah subhana wa ta'ala. Era n'agamba Omuyisirayiri gwe muyite Yesu, gwe yita omubaka Yesu, ojja kubanga essala yeetuuka. Naye kati gwe yo gwe talina gwe yagamba kuyita mu ng'omukoowoola, olina kuyita mu Nabbi Muhammadi ofune by'oyagala. Olina kwegayirira kibooko ze baakuba oyo bakusonyiwe. Gwe wamukuba kibooko ezo? Taata we yamukuba kibooko? Jjajja we yamukuba kibooko? Goddawo ofukamire weegayirire ti Mukama ansaasire ebibi byange. Gwe wabizza, gwe wazza emisango egyo. Leka bali basasule emisango gyabwe, naawe sasula emisango gyo egy'okwegaana ebibyo. Gye tukomye okwegaana ebyaffe nga tunonooza eby'abalala, gye tugenda okukoma nga tukaaba n'okusomboola endwadde n'ebizibu. Era olaba Katonda w'abazunzi yabalaga nti okwagala omusajja si kibi, n'okwagala omukazi ku mukazi si kibi. Neddala kituufu Katonda bw'atyo bwe yateekateeka ensi eno. Tukimanyi bulungi nnyo ffe abaana battonda ti Tonda mu kuteekateeka ensi eno yateekateeka ekitonde ekikyala. Ekikyala kizaale asobole okwaza ensi eno.
yateekateeka ekitonde ekikyala era ekitonde ekisajja kirabirire ekitonde ekikyala. Naye gye tukomye okwewussa n'okufuuka ababuyabuya n'okunonooza ebitali byaffe, gye tugenda okukoma nga tukaaba tusomboola endwadde kw'otadde ebizibu, na yonna embeera gye tuyitamu tugiyitamu lwa butafumiitiriza era tugiyitamu lwa kubanga twegaana Katonda bye yatwagaliza, twegaana Katonda ababaka bye yatuwa okuyitamu nga tumukoowoola, ne tumunonooleza mu nnono ezitali zaffe, ne tumunonooleza mu lulimi olutali lwaffe. Ddala kituufu Katonda yakuwa olulimi nga Luwalabu? Ddala kituufu weebakaawo olwota Luwalabu gwa mpuliriza? Ddala kituufu weebaka olwota mu Luyudaaya gwa mpuliriza? Era olwota mu buwangiro bwo, era olwota mu lulimi lwo. Naye olemeddwa okumanya ababaka abali mu lulimi lwo, Katonda engeri gye yabateekateekamu, engeri gy'olina okulambikibwamu, n'engeri gy'olina okunonoozaamu. Kyova tukyazunga nnyo, kyova tukyakaaba nnyo, naye ng'ekitukubya lwakubanga tuli bajeemu, twakyawa Katonda ebirungi bye yatuwa. Olaba nnakigwanyiza abajja ne batulimbalimba nti ebyaffe sitaani, tera omuddugavu sitaani. Naye ng'ate tumanyiddwa nti Katonda mu kuteekateeka ensi eno era ffenna tutudde mu kifaananyi kya Katonda. Omuddugavu oli mu kifaananyi kya Katonda era Katonda afaanana nga bw'ofaanana. Ne lwaki bakulaga nti gwe omuddugavu oli kikolimo, oli kizibu, oli kibi? Neddala kituufu Katonda waatu bwe yateekateeka ensi eno? Tuzuuke abaana ba Nambi, tuzuukuke, tuddeyo tunonooze ebyaffe, tuddeyo ku nnono. Abankuumire Okiwa Mirembe Ddunda Namugereka atudde mu bwasooka, eyatonda ensi n'okujjula kwayo, eyagamba nga tuli mukoowoola era tuli musinzanga mu nnimi zaffe era mu buwangiro bwaffe. Neddala kituufu weewaawo bwe guli tigwe omukoowole mu Luwalabu omuyite Allah. Allah osanga mu Luganda kitegeeza kirala, nga gy'okoma obbikoowoola gy'okoma okubonaabona. Ebigambo ebyo Katonda alina ensonga yaki yayawula ennimi, era ebigambo ebyo byonna byonna gye biri mu nnimi ez'enjawulo ne bitegeeza kirala. Kati osanga erinnya Asani kitegeeza ekirenzisizolozolo ekiyiika endusu, ng'odizizza mu lulimi lw'otegeera. Kati nga gwe bakuyita Asani nga naawe ogaziwa, ng'ogaziwa nze Asani, nga bakuyita omuzimu gwa Asani gw'otaalabako gw'otamanyi, ng'oguyitaba oyitaba kizolo ekiri awo ekitategeerekeka, n'obeerawo ng'obonaabona naye ng'ekikubonyaabonya lwakukyawa erinnya Katonda lye yagamba bakuyite by'olina okuyitaba. Tubonaabona lwakukyawa byaffe. Tuddeyo ku luberyeberye, tunonooze ennono yaffe, twagale ebyaffe si sitaani. Naye gye tukomye okukyawa ebyaffe, kyetonde Okiwa Mirembe Ddunda Namugereka gy'agenda okukoma otukuba n'okubonaabona n'okufuna ebizibu, kw'otadde okukaaba, kw'otadde okuwaŋŋanguka wamu n'okubonaabona. Abankuumire Okiwa Mirembe Ddunda Namugereka oyo atudde mu bwasooka, akuume atakuumira mpeera.